Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza. Weebale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo eri Joseph Kabila kirabika bibi. Tujjukira bulungi nnyo emabegakaawo ono ng'alangiridde nga wagenda okukomawo ku butaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Joseph Kabila eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino okuva mu mwaka ogwa 2001 paka mu 2019 ono nga ye pulezidenti wa Democratic Republic of Congo. Tukimanyi bulungi nti nno okufuna obukulembeze obwo yabusikira ku kitaawe eyali yakamala okufa mu mwaka gwa 2021 bwe yasikira entebe y'obukulembeze, n'oluvannyuma mu mwaka gwa 2019 entebe n'agikwasa Felix Tshisekedi. Kati ebbanga lino lyonna abadde alimaze ng'ali mu buwaŋŋanguse nga azungira mawanga aga East Africa, mainly ng'asiisidde eri mu South Africa. Gye yalangirira n'agamba nti awulira emyoyo gy'ewaka gimuyita gimukoowoola, abantu bamwetaaga ku ebyo ebigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Ng'agamba abantu bange embeera gye balimu si nnungi, bayisiddwa bubi era bejjusa Kabila okuwaayo entebe eri Felix Tshisekedi. Kubanga mbu embeera yali yaddeko newankubadde. Kaakati ono teyabandaaza n'alangira nga wagenda okuteekamu engatto alinnye ku butaka mu Democratic Republic of Congo. Wabula mu kudda kwe kiraliikiriza gavumenti kubanga ono yalangirira nga wagenda okukomerawo mu territories z'abayeekera ba M23 ate ng'ajjukira bano be bamaze ebbanga eddene nga batigomya gavumenti ya Democratic Republic of Congo. Era ebbanga teryalwa Joseph Kabila, former president wa DRC, yalabibwako ku kisaawe ng'ali mu territories z'abayeekera bano aba M23 era baamwaniriza bulungi nnyo, ekintu ekyayongera ddala okutiisa gavumenti eyali mu kaseera ako eri mu kulwanyisa abayeekera bano aba M23. Ke kaseera ke kamu ng'abayeekera bamaze okwadvansinga nga bawambye nga badifeatinze n'amagye ga gavumenti ya DRC nga batutte era nga beefuga ekibuga Goma era nga bakikozeemu n'obukulembeze. Kati laba ate ye Joseph Kabila watuukira mu nkambye zaabwe. Automatically ako kaalinga kabonero akalaga nti newankubadde baali bagamba Paul Kagame weerwana nti abaakinga abayeekera bano aba M23, abula kyali kyeraga lwatu nti ne Joseph Kabila yali omu ku babaakinga abayeekera bano, kubanga singa yali tabawagira waki yandibadde atuukira mu territories zaabwe saako n'okulaba nga bafunamu ka discussion nga bo. Jjukira Joseph Kabila nga tannalinnya kigere kye yagamba nti ekizibu kya DRC ekigitawaanya si bayeekera ba M23, ekizibu balina kimu kyokka kyokka, ye mukulembeze wa Felix Tshisekedi alemeddwa okukwatagana n'abayeekera bano okusobola okulaba nga addiza bannansi emirembe, nga ye agamba ekintu ekyokukola kitono nnyo ekiremye Felix Tshisekedi ekyandibadde kikolebwa. Kati n'olw'ensonga mu mbeera eyo ndabira ddala ng'eggwanga lyange linneetaaga, era abawagizi be balabibwako abaali mu Democratic Republic of Congo saako n'abaali ebweru w'eggwanga mu diaspora nga bagenda mu maaso n'okumobalizinga ne mu bitundu ebimu nga basanyukira okukomawo kwe nga bagamba nti nno tumwanirizza mu political landscape mu Democratic Republic of Congo era nga abasinga bakyamukkiririzaamu era nga bamulabamu essuubi. Ebyo bwe tebyalwa gavumenti ya DRC yalangirira nga weegobye weesuspendinze ekibiina kye ng'ekigobye era ekijje mu mateeka, wabula bano abawagizi ekyo baakirabanga eky'okuvoola ssemateeka kubanga ekibiina kyali kyaddemu okubeerawo nga kiriwo era nga kisapootinga kandidenti waabwe Joseph Kabila. Jjukira kino nno kyatiisa gavumenti nti Joseph Kabila yandikomawo mu kalulu akajja mu maaso mu future elections ne yeesimbawo era nga kyali kigenda kubanga kitiisa gavumenti. Wabula tebaakoma okwo kokka kususpendinga kibiina kye, bagenze mu maaso n'okubanga bafreezinga assets ze zonna
eziri mu kibuga Goma saako ne mu Kinshasa zonna zaafulizingibwa era n'ateekebwako ebbugiro aleme kubeera ng'akola necessary movements nga associatinga n'abayeekera bano aba M23. Kakati amawulire agavaayo galaga nti nno kwaga amateeka ge baamuwa conditions ze baamuwa bamugattiddeko n'ogwa treason. Era kiragira ddala nti nno gavumenti yeeraliikiridde era egamba ensonga lwaki emuteekako gwa treason kubanga associatinga n'abayeekera nti era kigambibwa Joseph Kabila y'omu ku basinze okuba nga bafacilitating entalo mu Democratic Republic of Congo. Bagamba bafirizinze assets ze okusobola okulaba nga tafuna maanyi na support esobola kubanga ebackinga bayeekera bano aba M23. Kigambibwa nti abamu ku bakulembeze b'abayeekera bano aba M23 baali bannansi mu gavumenti ya Kinshasa era assets ze baamala dozifirizinga era n'ezimu ne baziteeka ne ku sseero nga kino baakikola okukugira obutasapootinga lutalo luleme genda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Wabula jjukiramu nti emabega kize kirumirizibwa Paul Kagame okubanga munywanyi nfanfe w'abayeekera bano aba M23 era nga yasinze okupika omuliro mu lutalo n'ogenda mu maaso. Newankubadde western governments zivuddeyo luli baali bawa buwi biragiro naye kati zaavuddeyo ne zigamba ekiteekeddwa okukola Paul Kagame w'e Rwanda kuzidowinga amajjeege mu Democratic Republic of Congo eggwanga lisobole okuba nga litebenkera era lidizibwe emirembe gyalyo. Kakati Joseph Kabila wenjogerera former president nga bwe nakugambye yafuga okuva mu mwaka gwa 2021 paka 2019 paka Entebbe we yagiwaayo mikono gya Felix Tshisekedi naye abasinga bagamba nti Felix Tshisekedi akalute yakawangula mu buliwo kalimu okumpanyizibwa era Paul Kagame ajja mulumiriza nti tolina president mulonde era akalulu yabba kabbe tetumanyi oba ye ensonga lwaki amuyiira amagye mu nkambi ze. Wabula nga bwe nkugambye nti kati Joseph Kabila afeesinga gwa treason okubanga awagira abayeekera associatinga nabo era kigambibwa mbu yasinze okubanga alemeza entalo ne conflicts mu Eastern Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti nno ayinamu personal interest n'abayeekera abo. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzira obanga otuwuliriza bw'enaatana otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe ekikoneko obeere nga otweyungako. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era nga mbagaliza olunaku olulungi mwenna abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mweraba.